sawa enya ezenkya ya lero lwakuna mbere namuganda wange Dr. Sam Kazwe nga tulaba biki ebikoze amawulire wa sebo lamusa kubatuuliriza ampuliriza mukulamuseza nyingi ya lero era n'enkwaniza programu. Minisita wa America ow'ebyokwerinda Pete Hegseth awanyisiganyiza ebisongovu n'ababaka mu Kongresi ya America ku nsonga z'olutalo wakati wa America ne Iran. Obuzibu buvaawa? Obuzibu buva ku ngeri olutalo luno Trump, Hegseth ne bannaabwe gye balukutemu, ensimbi ze bataddemu n'ebigendererwa byabwe mu lutalo luno kyekivuddeko okutunka okw'amaanyi okututte essaawa 6 mu kakiiko akavunaanyizibwa ku byokwerinda mu Kongresi y'eggwanga erya America. Pete Hegseth tabaddeeyo yekka, agenze n'abakungu abalala abawerako okuva minisitule y'ebyokwerinda nga mwemuli omuduumizi w'amagye ga America General Dan Kay n'omuwanika mu minisitule y'ebyokwerinda Jules Hurst. Kakati Hegseth ye yalugulidde ku pata bw'olugulira ku pata oba osobeza kuga yatandikidde mu giya nene nti bw'olabikako mu maaso g'akakiiko ako kuba ekibadde kimuleese kwogerera mbalirira oba nsimbi mpya ze baasabye eziweza trillion emu n'ekitundu ze baagala okukozesa mu lutalo olugenda mu maaso newankubadde nga tukimanyi nti mu kiseera kino lusiriseemu. Ne mu kwogera kwe okuggulawo ky'oyita opening remarks yatandikidde mu kuvuluga ababaka ba DP n'abamu ku banna Republican abatawagira lutalo luno, era yagambye nti the biggest adversary we face is the defeatist words of Democrats and some Republicans. Nti omulabe waffe gwe tusinga okuba naye mu kiseera kino bye bigambo eby'obutiitiizi ebyabanna DP n'abamu ku bamemba b'ekibiina ekya Republican Party. Kati tewali kubuusabuusa bw'otandikira mu giye ekiddako kakiiko oba okimanyi era kyekibaddewo okuttunka kwabadde kw'amaanyi. Kakati banna DP era bagaa nti olutalo ne bwe lwandibaddewo naye n'ensaasaanya y'ensimbi esusse ekiteetaagisa kubanga Hurst nga ye muwanika wa minisitule y'ebyokwerinda bambuza nti kati mwakasaasaanya ssente meka bukya lutalo lutandika ng'ennaku z'omwezi 28 mwezi ogwokubiri naga nti twakasaasaanya obuwumbi bwa dola za America 25 z'ensimbi ze bakasaasaanya bukya lutalo luno lutandika ate nga bali mu kusabayo trillion si buwumbi trillion emu n'ekitundu ng'era bwe weetegereza mu byafaayo bukya ssematalo ow'okubiri aggwa America ebadde tesabanga nsimbi nnyingi bwe ziti mu lutalo lwonna mu ntalo zonna zerwanye yalwana Viet, yalwana Gulf, yalwana Iraq, erwanye mu Afghanistan. Kino kya byafaayo nti bukya ssematalo ow'okubiri aggwa mwana mweta ensimbi eziri ku ddaala lino America ebadde tezisabangako mu lutalo. Naye Pete Hegseth ekyo yakiwolereza n'aga nti obungi bw'ensimbi kabonero ak'enkukunala akalaga obukulu bw'ensonga eri mu ddiiro nti balina ekizibu kinene nga balina okukiggusa n'olwekyo ensimbi ezo bazeetaaga. Banna DP mu kuwakanya olutalo luno bagamba nti lutalo lwakyeyagalire. Omanyi entalo zitera okuba mu biti bibiri ku lw'amawanga, a war of choice. Olutalo ng'ogoberera ebigendererwa byo interests zo nene bw'otalulwana tofa, kye bayita war of choice. Kati n'obeera ne kye bayita existential threat ng'olutalo kwe luvudde ekyo oba oteekeddwa okulwana olutalo kuba bw'otalulwana gw'osaanawo. Kakati Obama era abajjukira ng'asaba akalulu 2007 mu kampeyini ye ne 2008 yagambanga nti olutalo lwe Iraq aluwakanya kuba yali war of choice. Olutalo lwa Afghanistan ng'aluwagira kuba agamba olutwali tuteekeddwa okululwana, ye yagunjawo n'ekigambo kyeyita the center front, that the Afghan war was a center front. So kati debate yeriwo n'olwaleero mu America olutalo luno kyali kyatteekwa okululwana oba nedda.
kati bana Republicans bangi bo bakkiriza nti baali bateekeddwa okululwana kubanga singa tebalulwana Iran yabulabe gye bali bagirabanga existential threat. Bana DP Iran bakimanyi nti yabulabe naye si yabulabe ku lw'okubeerawo kwabwe teri ku ddaala the existential threat. Era omubaka munaddipi okuva California John Garamendi ku kakiiko kano yategeezezza Hegseth nti gwe ne mukamaawo mulimbye ensi eno ekimala naye n'ebirimbo bibaweddeko kati muli mu kattu kyeyise kwagumayo ku by'olutalo muli mu kattu. You've been lying to the American public about this war from day one and so has the president. Tigwe Hegseth obadde otulimba okuva lwe twatandika ne mukamaawo n'akola ekintu kyekimu n'amugaa nti naye Trump is stuck in a quagmire of another war in the Middle East. Nti ali awo tamanyi kiddako okubeera sitaaka kulinga kwe kutubira otubidde nti atubidde mu lutalo luno olugenda maaso. Hegseth yamwambalidde yeyambalidde John Garamendi nanga nti ebigambo by'okozesezza tebiraga buvunaanyizibwa n'akamu era n'awakanya nakiri ekyokugamba nti bali mu kattu kwagumayo naga tetuli mu kattu kye tuliko tukimanyi tukitegeera era ffe tuyina enkizo mu lutalo luno wabula nanga nti obuzibu buva ku bukyayi bw'oyina ku Donald John Trump. Your hatred for Trump, your hatred for President Trump blinds you. Nti obukyayi bw'oyina ku Donald Trump bwakuziba amaaso ne bwakola ebituufu tosobola kubiraba. Kiri ekyakattu yakigaanidde ddala. Kakati ababaka era aba DP ng'oggyeko ekyensimbi era abamu si bamativu n'okutuusa kati ku bulumbaganyo obwakolebwa ku ssomero Eminaabo omwafiira abaana 100 omwafiira abantu 168 nga mulimu abaana 110. Essomero lyali ly'abawala lyalumbibwa ku lunaku olwasooka. Kakati eyagenda okusaanyawo nuclear okusaanyawo ballistic missiles bw'olumba essomero aba DP tebategeera kyali kigendererwa bakyogedde kunyo kati ne ku luno bafunye omukisa nga basenganya Hegseth bamwe nti mwakola ensobi kale tukkirize nti ensobi yaliwo nti yali ensobi temwakikola mugenderevu naye mulemeddwa okukkiriza ensobi eyo ekireetedde abantu abalala okulowooza nti tetufaayo ne bwe tutta abantu tugenda bugenze mu maaso. Omubaka Adam Smith nga naye munaddipi atula kakiiko kano bwe yagambye Hegseth nti we made a mistake and that happens in war. Twakola ensobi era ekyo kibeerawo mu lutalo. But 2 months after it happened we refused to say anything about it, giving the world the impression that we just don't care. Naga nti ekyo kyennyamiza nnyo. Kati Hegseth mu kwanukula yagambye nti kituufu ensobi yaliwo naye bakyali mu kunoonyereza kati tebaagala kwetantala kujjula bitanajja. Naga nti naye okunoonyereza bakukola kugenda mu maaso. So ng'oggyeko bannaddipi abatunse naye ne banna Republican abatonotono. Banna Republican abasinga obungi olutalo luno baluwagira era ne mu lukiiko lwagulu Senate tuzze tukiraba ku biteeso ebize bireetebwa DP okuvumirira olutalo luno nga tebiyita era nga banna Republican bonna kumpi kitole ng'oggyeko omubaka omu oba babiri basigala bawagira mukama waabwe Donald John Trump bye yakola. So ne mu kakiiko kano akavunaanza ku byokwerinda banna Republican bawagidde Hegseth ne President Trump. Omubaka okuva e Florida Carlos Jimenez yategeezezza nti ye mu kutegeera okukwe olutalo lwe Iran si lwakyeyagalire si war of choice existential threat. Naga nti ensi neebeerawo okumala emyaka 47 buli kaseera ng'egamba nti eyagala kubatta oyinza otya oga nti eyo si existential threat tetwetaaga kugimalirako maanyi. When someone tells me for 47 years that they want to kill us, I think I'm going to take them at their word. I support our efforts to make sure
that Iran never has a nuclear weapon. Tiawagira enteekateeka zonna eziremesa Iran okufuna ebyokulwanyisa ebya nuclear. Oyo America yagamba nti no Iran eyagala kumusaanyaawo. Mubaka 47 years. Mubaka yayogera yentaputa ye Carlos Jimenez. Agamba kubajjukira aba DP bagamba eno of choice. Ku kakiiko Jimenez naye atula kakiiko mu Republican yagaye ne existential threat kubanga lwaki ayogera emyaka 47 Republic ene ya Iran jetogera ko Islamic Republic etandika 1979 so je myaka 47 kati agabucha bajja bagamba bagala kutaba America kati neyebuza tuyinza togamba nti you see existential threat ngoli agabuli kasera gwempinga anja kota nolwecho awasinzide naga nolwecho awagira enteekateeka eza America okugenda Iran ebalemese mukawufube wabo okwagala okukola ebyokulwanyisa ebya nuclear kati Hegseth olwaleero agenda kulabikako mu kakiiko akafaananya emirimu ne mu lukiiko olwawagulu olwa Senate beetaaga ensimbi trillion emu n'ekitundu ku by'olutalo. Oluvannyuma lwa ceasefire eriwo kaakati ekyennaku enkaaga kyewayogerako kiba kikya applying? Yes, kubanga ceasefire tetegeeza nti olutalo lwaluweddewo. Ceasefire tegeeza kuzikiza muntu. Lwaki olaba nti ne Iran ceasefire bwe yaluma waliwo abamasomero abali baagala okugaggulawo abaana bakomewo. Minisitule y'ebyenjigiriza mu Iran nebawa ekiwandiiko nti musigale nga musomesa nga bwe mbadde musomesa bwe kyalutalo lutandika nga mukozesa mutimbagano. Kikiro kyola nti n'amaato agasuba mu 6 gakyatidde okusala akagolomolo ke Hormuz newankubadde mundu yasirika kubanga okusirika tekitegeeza nti tesobola mangu okuddamu. Songa bwe muba mufundikidde lutalo ne kye bayita peace deal si kyangu lutalo kuddamu mangu kyekitannabaawo era kyekinoonyezebwa mu nteeseganya ezikyagudde obutaka. So olutalo tekinikali lukyagenda mu maaso. Kati enteeseganya zo okugamba nti ezikyagudde obutaka enteeseganya ziri kuki? wetwamalirako wiiki eri nga yo America ekkiriza nti ekomawo mu Islamabad Pakistan etuule bateese. Iran negamba tejja kujja okujjako nga America ejja emisanvu gye yasuula egiremesa amaato okuyita mu kagolomolo ake Hormuz. Trump naye n'alemerako nti tajja kujjawo misanvu egyo era omulaba byonna byakola ate ayongerayo nabyakulwanyisa. Kati bwolaba n'ensimbi zino zaasaba Hast we yabadde annyonnyola obuwumbi buli 25 bwa dola kyebukoze yagambye businze kukola mu kugula bipya na kuzzaawo ebimu ku biri ebyonooneddwa mu lutalo. So kakati mu bigambo ebyo minisita wa Iran ow'ensonga ez'amawanga amalala Dr. Abbas Araghchi n'abiteekamu engato n'agenda mu Islamabad naye kyali kimututte si kuteesa wabula kwogeraganya na mutabaganya wa Pakistan na kumulagawo basibidde era baalambika bulungi nti bw'aveeyo ajja kukwata kuba agende mu Oman. Jukira Oman naye abadde mutabaganya yasooka n'okubatabaganya ng'olutalo terunabeerawo ate era agende mu Russia naye abannyonnyole. Kati America bwewulira nti Araghchi agenda Pakistan Trump n'agamba Vice President we nti naawe biteekemu engatto. Kati kusenvanyuma ate bwawulira nti tebijja kuba Vance n'amugjamu. Bw'amugjamu n'alagira omuyambi we ow'enjawulo mu kyondo kya Buwarabu Steve Witkoff yaba agenda ne Jared Kushner. Jared Kushner ni muwabuzi wa Trump ate mukoddomewo. Era baba bateekateeka okugenda ku ssaawa envanyuma nga banatera n'ogenda ku kisaawe ate twamunaga temugenda ng'olwafunye amawulire nti oli amaze ensisinkano ne Ssaabaminisita wa Pakistan kati agenda na kulinnya nnyonyi aveeyo agenda awalala gye yali agenda. Kati twamunaga nti tekikola makulu bantu kulinnya nnyonyi nakubeera mu bwengula ssaawa 18 kuba olugendo luwanvu ssaawa 18 naye nga tewali kyemugenda kugusa oba kyemugenda kukola. N'olwekyo wetutuukidde olwaleero enteeseganya ziri ku ddaala eryo zeesibye. Wabula ku kyeri eky'e Lebanon Isirayiri ne gavumenti y'e Lebanon bo bakkaanye nga wiiki eggwako
bongezeeyo wiiki 3 okuzikiza emmundu kubanga jjukira basooka kwewa nnaku 10 ezaali ziggwako ku sande ewedde, so kati wiiki eba eggwako tebaalina na sande kutuuka ne bakkiriza okwongezayo nsalesale wa wiiki endala 3. Kati n'America ceasefire ekyagenda maaso naye yo terina na kiseera kigere kuba Trump we yali agyongezaayo teyawa nsalesale. Okay, katukomewo.